Yes, Fadi TV ugimwasize mutya mujeva gyemutusako engalo essaawa eno. Wagino sali musali embeera sinungi bannange, embeera sinungi essaawa eno. Amawulire gatrendinga galanga nti embeera sinungi. Jjukira gino sali musali yakoma okulabika nga ateeka obubaka ku Twitter account ye. Wasooka ebbanga ndowooza wiiki singa 3 zizaakayitawo nga gino sali musali bagamba nti yateeka obubaka ku mukutu gwe ogwa Twitter. Wabula essaawa eno bannayuganda beebuuza gino sali musali yabaaki. Banagana bangi nnyo bakyebuuza. Jjukira mu government official tewali omuntu yenna ennaku zinayogera ku gino sali musali. Teri omuntu yenna wadde n'omu amwogerako. Jjukira bagamba nti bamutwala mu ggwanga lya America. Eringa wafiira Speaker Jacob Oulanyah mu kitundu bakiyita Seattle. Gye bagamba nti gye baamutwala mu ddwaliro ery'omu ggwanga lya America. Wate ekisinga okwewuunyisa essaawa eno tebamwogerako wadde ne mu kuziika Tumwine tewaliyo yamwogeddeko wadde omukulu yenna mu gavumenti tewaliyo n'omu yamwogeddeko. Ki ekiri ku gino sali musale? Bannayuganda beebuuza ali ku ki? Bannayuganda bannyo ku mitimbagano beebuuza gino sali musale ali biki? Ali atya? Ali biki? Bakyebuuza. Jjukira President Museveni tavangayo kuddamu kwogera ku ki? Ku sali musale muganda we. Tadangamu mwongerako wadde. Yakoma dde okumwogerako mpaka nakaakati. Gino sali musale agenda myezi ndowooza ng'ebiri nga talabikako eri bannayuganda. Nga bannayuganda bonna tewaliyo n'omu yali azzeeko mukubako maaso wadde okumukuba ekifaananyi kiraga nti ali mu ddwaliro nti ali kiriya. Oba bannayuganda basinga ku mitimbagano bo bagamba baagala gino sali musale ng'ayogera mu kavidiyo bamulabe maaso ku maaso. Naye kitabeera ekyo abasinga baatandise dde okumubika nga bagamba nti yafudde. Batandise dde okumubika bo kye basaba kiri kimu kyokka bannayuganda basinga naddala ba social media handles ne ba bloggers abasinga ku mukutu gwa Facebook. Bo kye basaba kiri kimu kyokka gino sali musali akoleka vidiyo ng'ayogera. Awo bajja kubeera bakkakama. Naye kitabeera ekyo basinga bagamba bagenda mu maaso n'okulabika nga bamubika kubanga abasinga ekyokubula kwa gino sali musali okulabika mu bantu kiraga nti 100% gino sali musali nti mufu. Abasinga bo bagamba ba bloggers abasinga ku mukutu gwa Facebook, ba social media handles abasinga kwosa ne bannayuganda abasinga ku mutendera ogwa Ssekinoomu abasinga bo bwe balowooza nti omusajja ayinza okuba nti naye yafa. Bakubanga gavumenti eruddewo okulabika nga ekyanja mu lwatu ekyanawunsinga officially kati abasinga baagala abeeko ka vidiyo kaakola kuba ebbanga eriise balina obubaka baateeka ku mukutu gwe ogwa Twitter nga bagamba nti yatwitingayo. Ne bannayuganda basinga baabiwakanya ne bagamba nti omuntu yenna aba asoogera ku Twitter handle o Twitter account y'omuntu n'atwitingayo ebigambo ng'alaga nti oli abitaddeyo naye ate nga muntu mulala yabitaddeyo. Bannayuganda basinga kye baasaba kyali kimu kyokka. Gino sali musale okukola ka vidiyo ng'ayogera babasinga kye bali bakisinga okwetaaga. Nga bagamba nti beetaaga kyokka kijja kumala byonna ebigenda mu maaso eby'abannayuganda okuba nga babuusabuusa nti gino sali musale si mulamu. Bo kye basaba kiri kimu kyokka kye basaba gavumenti baagisaba ne bagigamba nti akoleka vidiyo ng'ayogera. Eyo mu ddwaliro gyali mu Seattle mu ggwanga lya America oba mu Seattle mu ggwanga lya America gyali. Bannayuganda basinga bo kye basaba kyokka. Era bagamba gavumenti bw'etaakola ekyo bagenda maaso n'okumubika naddala ba bloggers abasinga ku mukutu gwa Facebook. Era kusaba subscribe ngene embeera ya gino sali musali y'amazima si nnungi g'amazima si nnungi. Olaba takola ka vidiyo wadde n'akamu newankubadde abantu bakasaba gavumenti nti n'aka vidiyo n'akamu kyali akoze gavumenti nti obanga nga bamulikodinga ng'ayogera eri abantu nga kakasa nti mulamu. Ayinza okuba gyali naye nga mulamu naye ng'embeera sinungi ng'ali ku byuma. Nze bwe ŋŋamba nga tasobola kwogera kukola ka vidiyo. Musubscribinge mwera.